Mutembete gye mututwafe mkono tubikozeko ne bano basipako. Era nsaba kutume ebigambo byammwe bino banze sina ekyasako okuwola abayimbi because abayimbi tuwerabidde ekintu kimwe tulina okulwana nnyo okulaba nti tusustaininga kino kintu. Tugambye nti buli omu ayogereko byakola. Nze ndi engineer by profession, nkolera gavumenti naye naretiring. Naye kampani zange zitula ku satellite beach wagulawo. Yes, naretiring. Concentrating business zange ne music wange. So nze mbadde nteesa nti okuzimba structures ekintu kino we really need to give it attention to detail. Why? Because bino byonna byetukayana, we are talking about music producers, promoters and all this and the manipulation that comes, that demotivates musicians. Nga association nze nteesa nti mulina kutuula wabeereko na benchmarking. Why? Because bino ebintu ebisinga byetukola oba byemuplaninga kukola byemutufumbira birungi nnyo ddala. When you speak it is too heartwarming. Naye tulina ku benchmarkinga kubanga Nigerians are doing it, South Africans are very good in very many perspectives. Tulina kusoma documents zaabwe tulabe structures zaabwe nga bwe ziyimiridde. We don't need to scrabble so hard. We copy paste tuteekemu ebifittinga to our disciplines. Music waffe asobole kutambula tusobole emufunamu. Why? Omwami agambye nti music omubi na music omulungi. Tukkirize waliwo tastes and preferences. Kyolaba ng'ekibi omulala asobola kukola kumunyumira. Nze siyimbirangako ku stages wona okujjako show yange gye nakola ku lumu. Naye music wange nze mwedistributingira YouTube channels nzimanaginga. My music is in more than 80 streaming platforms. Nze mweteerayo. And I make incomes. Small incomes. Zikyali humble. $5, things like that small. Naye singa tuleeta nga plan ze kuleeta abantu abo. Kwa bintu omusogula wa account kituli organized, so ndi sure buli muntu ajja zijjatiwa ku muntu wansi. Era mulaba nti abantu kati tusobola okuŋŋaana, tusobola okumanya nti kati buli lwakubiri tubeera ku federation kwalu kugamba byekozeeko tubiraba. Those accounts zammwe bw'oggulawo account ebulaga gyaba bayimbi bwe tuyina gundi yanziguliddewo account tomanyi na password ya account yo okuba bukubi si bwafe enkya ngwe account egenze beera ne password ya account yo log kyekyo kyekugambye nti funa essimu ennungi ologinga ebintu bye mu ssimu yo nti gundi bwagenda neefiisa ekyakyusa password ogiwa omulala gwali mu control y'ebintu byo. So njagala mujoininge mube ba member tutandike masterclass eddako ngenda yita abasajja ba distribution batubuulire music waffe tulina muteeka tutya ku iTunes, Spotify tumuggyemu akasente kubanga bw'oŋŋambye waswa nti osobola oleeta abantu 100 era osobola bagamba oggula music wo ne baba nga tips buli mwezi ezo ziyimbira ewuwo olinayo bakwano obumanya balina iPhone bangi iPhone kuno tuteekako music olina ggula mugule waki ezo sente zikuyitako otegera so tugenda bitereeza ebyo byonna nabadaddako awo n'oyagala ennyo Wizkid nga tagenda na kuwasaako mu famire yammwe ndyokanga waswa alina omukisa oguwasaako mu famire yammwe muzira nadduli omuntu yenna asobola owasaayo. Nze kyendowooza solution gye tugenda okuba nayo bwe tumala okwewandiisa tujja kwesundamu ssente ngaffe. Bano abaana bazina ennyimba za TikTok abazipromotinga mbamanyi abamu omuwaayo akasente ne bazina oluyimba tufunayo abaana nga 10 naye tulina okwerondamu tujja kwerondamu akakiiko tugende nti kati tusindikaani eno tugende nti tugenda sindikayo abaana ngaaba mu mwezi tugende kati tutambuza music w'abaana abaana tubakwatewo ku TikTok lwakubeera nti kawo gaye buli muyimbi ajja kwagala omupromotinga naye tujja kusalawo nga mmwe mulonde mugende nti mu butuufu ku nnyimba ze tuwulidde zine 3 ze ziyitawo tulondemu tugende nti kati kasente ke twasonda
tulinawo mmeka nti bano abaana ba tiktok buli omu asaba ebintu emitwalo 2 tufune mu ba tiktok nga 5 naffe twongerezeeko tukwatireko ku social media tweyambe tulabe nga tugenda kukozi bino ebintu byakwataganyamu ebya promotion. Nze mbagambe tuteeke nnyo essira ku social media kubanga social media kati yetambuza endongo. Kiri mbagambe bwe mumala registering nga bamemba ngenda baleetera abasajja babayamba ku bintu bya music wammwe ngende mugenda mu distributing. Simanyi kugulawo YouTube channel ngenda mukuleetera abannyonnyole era tujja kujja meeting ndowooza eddako erina kuba ku era gwe omuyimbi mbwe bano gwe studio obuzibu obwo si kikuba nti kibi naye omuyimbi obuuliza nti obuzibu buli mu studio ndowooza ekyali toka nti njogedde bubi naye osi the biggest challenge esinga okufuna ekitegeeza mwami Bruno obanga basotusomako mu promotion like osobola okuteekawo abantu gamba nti buli lwakuna mukono tulina akafo kano weekati abayimbi ba federation bajja kuŋŋaanirangawo baana bawagizi baabwe okulaga nga kye balina kuba ebiseera ebisinga ogenda kati fe tugenda ku federation ekampala eyo okuyimba fact lwakubi tubeerayo nokulwadde twaliyo naye notafuna mukisa oluusi obanga tewandiisa mangu biki naye otikikulanga so okuŋŋanya bafanzi baffe mukono eno tumanya nti oba agunda nawo event tulina imesotyobako erya stage webityo ndaba kiba kituyamba nnyo nga kitugattako nnyo olwonsi yabadde ekungiriza bukungirizi ekisajja kirino ebifubutuseemu ekintu ekifaanana so n'olwekyo abayimbi mulina okwegendereza enguubu zikukubirwa tusobole okuba nti tutambuza ekintu kino bulungi. Mbeeyabirizaamu nnyo naye abayimbi b'emikono mulina amalala mangi. Ekya ssente nga kizze ku bbali mulina amaki tekirina kyekigenda kwongerako ng'ozimba gatalira ku banno nga tolina kyokola ki osobola okuba nekyoli nga ggwe omuntu naye bano bajja kukulaba bubi okitegeera nga tolina gyogenda kweyongera ogenda ennyimba zikomye eyo na mukazi wo mu nnyumba nga muziwuliriza mwekka kitegeera so bw'onoobaawo ne weeyabiza Bulunoke ne weeyabiza Nadduli okitegeera si mukweraga tugenda kumuvinga ffenna mukiwuliriza nina akantu kenjagala mu mukono fe abagenzeeko eggulu nze njagala nnyo abayimbi b'eggulu lwaki nti eri kalica yaayo waliyo oba nga bezikirabusi ez'enjawulo osanga baganda paabu osanga simanyi bati bali abakyoli obalaba ne bwaba omwana oli nga yaleese ejja akayimba naye n'agamba nti essaawa zino ngenda kulonkinga owulira abo abantu bagenda ne beeyiwayo ate ne basasula 10 meka okusinziira ku ssente z'abaatadde naye wano Nadduli olutegeka akavvulu embwa yebiraga siyinza kugenda na mu kivvulu kyayo okitegeera akantu ako njagala tukejjemu tubeere omuntu atya amalala tusooke tugambe ebbali twirwaneko ng'abantu yensonga lwaki wano batugira ebyaddala yebyange okubanga nnyonnyola nga gy'ovuddeyo no ozza omufulumba omutegeera naye kantu kamu kokka ekakukkira wano mbeera olw'ensonga kino muyinza okutya okukyogera bayimbi bannange naye ng'oyinza okwesanga wano ng'olondobyewo omubameka nga batono abayinza okutegeera ebintu byabayogedde singa abaataddemu ak'oluzungu ate ne tutya okwogera n'osigalawo kunyeenya mutwe ng'era bwe twabeeranga mu bibiina ng'omusomesa wali asomesa weefuula ategeera naye nga wavuddeko dda kati mmwe mbeeyanzizza kubanga mukulembeza nnyo olulimi lwetegeera obulungi wabanga waliwo bannange nga tuli eno mukono twagala enkulaakulana music yaffe twagala okuba nga omuntu alya ku music we kyoba tomanyi buuza tukwatagane ng'abantu tugamba twagala okwongera okukulaakulana n'abantu bangi nnyo babeera eyo ne babeera desperate ne babeera stressed naye ng'ensonga butabaako ne beboogera nabo so buli lwe tujja wano ne tukuŋŋaana ne twogera ne twewa endowooza kyobadde tomanyi n'okimanya kyembadde simanyi naye nkimanya so kibeera very nice abalwema baani bonna yeffe bannange gobayoyo tuli bangi naye mubonyebonya music lwakutamanya bwamutambuza kola music omulungi
nze kati CBS sikyakonkonya njogerako emazima Bukedde radio ewa Faidi Mpaji sikyakola ki kuba bateeka music wamwe tubamanyi kati n'amasimu tugakola ki mutwekwateko naye ng'olina music yomuki nti bwona waga oluyimba olukube kusimba nze kapepe nsobola okuga luyise wano ewa Mande kusimba sokuga lukole ki luyise wano nga bwe tugenda mu association enyo ng'etuyamba okweddabuula ng'abantu mukole music yomuki nze pepe mukugisaawo nina omulimu gwa gavumenti ogunsasula ate obulungi naye studio tuzisaawo sometimes ziyambeko kumwe abaki tugenda kukola eri wali epangisa gye bayogeddeko nze kigozi yange yazimba waki kireeza ne bonna geneza producer amasannyalaze era ojja kukola nga bwe tulinda n'eri egenda okukola ki seekubira kalango wakyengezako bagamba mubeere bumu ate mukwatagane ekyobagoba ku ivulu ffe batugobagoba dda ng'obuze n'amafuta ago n'ovuga emmotoka n'ogenda ku kisawo we bakuyise ne bagamba tojja kuyimba kati senga tunaafuna kaadi ezo we are going to pay the money omuntu abe ng'asobola okwagala kaki mukimanyi nti nze mukono nsobola okweta abayimbi 100 manya abayinga ekivulu 100 nze kape n'ennyimba entuzigaba kusimba nsonyiwo dimensioninga nga n'abakozi baayo abasinga mbakoleddeko ku national ID oli nagamba nti muntu Mandevu akayimba akakapepe tekajja kuyita n'atakuwa na reason era tekajja kukola ki kuba omuntu mugambe nti wano kaabuzeemu ajja kuddayo akole ki mutembedde gye mututwafe mukono tubikozeeko ne bano basipako kuba kaadi gye twagala okukola nga kaadi kamiliyoni gy'alina omwana w'ekigezi gy'alina nga kaadi edikezo gy'alina ow'ebuyikwe gy'alina ng'eyawula kintu kimu eno ti eno guleeta mukono naye ng'eno ye federation nti eno Kampala naye eno ye federation kati n'okuyiiya lugundi eyo kyekibadde kyayisa obudde byose nga byaggwadda naye kati ffe bamembers tetulimu mu association zino mukube paka ebivulu byabatadda muteeka bivulu muno klasi ya production nga mukulu waso waali tuyitenga nesiimu annyonnyole baproducer bali mu mukono kiki kye balina okukola programs ki ze balina okukozesa kukolera abaana music omulungi weetaaga sound card ki microphone ki gye weetaaga okitegeera bapromota nabo tujja bayita mu meeting yaffe naye nga tumaze okubeera bammemba bwe tumala oweewandiisa nja kuyita wano bapromota bateeka ebivulu mu mukono batuule wano mubookye nga babawulira ne badijjo nja bayita ab'omu mukono kubanga tugenda tuteeka akantu ku bantu nze okuteeka kazito ku badijjo kuba music w'abayimbi b'emukono music anobanga mulungi nga waso wabagambye kakati oluyimbawo sound mufu gwe kenyini wayimbye offside ate oyagala nkako eddijjo ddukuba kola music omulungi okitegeera kuba music omulungi ekyokuwemula kyamazima tufuze yagambye music oyo weekuwemula nze nange nanyinayo sijja bagala nze sijja kubeera nga ali pazo yagaye mukezo yegana sumbusa kale nze naye akayimba akafu bagaita nakulyako naye akayimba tekasobola kuwangala kusinga nyimba nga One for the Road nyimba music omulungi music w'obuwe mutasobola kulwawo wano kibayita ono mukulu yayimba kamabega kasenyanku ajja kalyako n'aba ne bakawulire music omulungi oyo mumanyi etavaawo ekyo tukimanyi kaadi ziri tulizimu zikola gyegino emitwalo ebiri gyetubasaba gyegino gyetubasaba tubakolereko kaadi ng'erina logo ya federation kakati njagala ogende ku kivulu obalage kaadi ya federation bakugaadi ombuulire ojja kuwulira wenja okwabika ne promoto oyo nga bwaganye okuyingira nga tolina kaadi ya tuyimba kati govuddeyo olukubye copyright wali ku ssaawa eyo kyokka nga talina nange nannyinirwa ngenda kujja ndukole ki staging wali ekyo ekintu ekyo kifu nnyo nnyo mu industry ya Uganda ya music tosobola kujja mu yimbi ozize wano n'oluyimba lwange ndi wano zedda aluyimba otaddewo copyright bwebanga bandi ez'okkuba ekuba ennyimba nga zaabwe bennyiniza zaabwe zaayo so sigenda kujja luyimba lwa Bulunoke balukwe wali ku copyright kyokka tuli mu kivulu nga tukimanyi nti waali kyokka Bulunoke waali ne waba taliiwo okuba otya oluyimba lw'omuyimbi ate ng'olwedde mwaze kukubira abantu live band ebyo bintu bifu nnyo mu industry eno mbisi biveewo n'oviirawo ddala omuntu kuba luyimbaso nze kyatuukako ngeno wansi netekagenda ku stage kuyimba abacoperative bali baze abakwenyimba ezaabwe eza cooperative bali mu kuyimba luyimba lwa kati zolo nyimbe luliwa ebivulu mukulu Bulunoke kino kikusaba bano abantu abakola ebivulu nga bano babbala
abakola ebyo ebivulo ebinene bino byennengera no katuze tubiyimbako ebyo bakyuseemu balina ekintu kye bakola nga kifu agenda naleeta abayimbi abayimbi bano ne bajja ne basooka bambi bakataleza ne bayimba olusi babasolozako ssente nze bajja ne bayimba era mbadde nze nwananga nnyo nabaawo amaga omwana aleese akayimba kati waki omusolozako ssente gwevaayo gwedde eri okiwulira kati okiwulira owulira ndowooza ndowooza owulira ekintu ekyo kati mbadde nsaba ekintu kikyusibwemu ne mu ngeri ndala eri emu gyensembayo kenkasembayo kekomba nve kuggulu kyembadde njogeraku kya live band eyo bagenda ne baleeta live band bwebanga sho bagikoze nga yamuntu kuyimba nyimba ze bagenda ne bayita live band abayimbi bane basooka ne bayimba ne bateekawo live band eno ekubi ne balyoka batandika okuba ebivulo eno nga batandika kuyimba ennyimba z'ababulunoke copyright ku ssaawa ku bivulo ebyo ebiriwo n'oyimba oluyimba lwagamba dda wali mutekewo kaadi ezo ng'omuyimbi bw'ajja alagayo bulazi nga kiri mu mateeka nti omuyimbi agenda kulagayo kaadi eno ng'ayita ku ki ku mulyango ayitewo buki buyisi kuba ne bana abayimbi ajja kujja nga golooza mu muyimbi nga naye si muki si muyimbi mutandika okulagira muwe wali etteeka ti abayimbi baffe bulina obalekanga bayitewo wali ku miryango ogwani muteekewo kaadi eziraga nti ono omuyimbi wa federation eno era wajja ne kaadi ye ayingire temujja genda ku bivulu by'abantu muli bayimbi emanyize njala mbagamba ekituufu ffe tuyimbye music naye ne bakugoba ffena ffe baatugoba ne bakugoba nti oyo ayimba biki oyo ayimba kasase omuze tetwaggwamu maanyi twagenda mu maaso nakola ki nakuyimba naye olunaku wali tosobola kungoba ku ki ku show n'oyimba emabega omunakuvola oyo oba ayimba biki oyo kasase kikwasa okuyimba wano oba okiraba ebyo byomumwe abayimbi mubirina era byabatondebwamu tebigenda babaamu paka oli munayingira ettaka kyemulina okumanya jamu n'oluyimba nga luki nga nobuluneke kyembadde nkusaba onyambe taata nze nkwebaza tomanyi nakusimba kwenina mutima gwange banne mbebaza kino kyemulese wano emukono kirungi nnyo 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 kyembadde nkusaba kiri kimu bw'oteekawo studio tufunire omuntu omuntu oyo nga bw'aba nga memba nga we tugenda okuyingira mweno gundi yaffe eyawamu mumuteekewo ng'asobola okulaba oluyimba lw'omuntu oba omuyimbi wammwe oba oluyimba alukoledde wammwe oba alukoledde mu studio yagundi oba oluvuddeo muteekewo omuntu oyo ajja okuyambanga kulimba nyimba z'abayimbi lutuukiridde lulungi abakebezi b'omutindo ab'oluyimba olwo lulungi kubanga naffe abamu tulina studio muno abamu tulina studio muno naye ze si kubanyimba nina baproducer bakola ki abakola naye bonna bwe tunabeera mu kintu kino ekyawamu kigenda tuyamba ffe n'omulundi gutya gumu ekyo kyembadde mbasaba nze ebyange kati ngenda kusaba busabi tusaba muteekerewo kaadi ezabana abayimbi abali bemulugunya ti babusasulira wali ku mulyango wajja wali babusasulira ku mulyango tubale tusaba mutukolere kaadi ezo tubale tusaba mututeekerewo kaadi ezo nga kaadi ezo zaki zeno federation nti omuyimbi ajja buzinalagawo ki kumulyango mujja kugamba nti amayimbi ebyo byo tubale twogerako wano temundi muyimbi oli muyimbi ani akumanyi wali ku mulyango nga bwe tuzze eno kiraasi yakuyiga nakolaki nakuwanisaganya ebirowoozo mukulu muzeeyi oyo nze mwako obujulizi nga ye omuntu omu payoniya abatusobodde okusitula fena abayimbi bemuki bemukono fasti kyolina okukola emukono mukulu mulunoke kyekisooka somesa abayimbi bemukono tebamanyi naye nga tuba bamanyi bakolaki bamanyi ekyokubiri muzeeyi musapootingi muwe empowerment yonna gy'osobodde kuba gwe mumuli gw'emukono abasinga banalaba muzeeyi ng'akikoze kukakasa abayimbi bano bonna bajja kukikola ki bajja kukikola ekyokubiri ky'oba olina okutulwanako nga tonaba kubawa ssente abayimbi b'emukono balina omululu ekisooka mu byonna sooka oddire bapromota obatuuze nga ffe otukoze ki bwetutuuzizza obawe etteeka eriyitibwa 55% ku kipande ky'emikono bano abayimbi b'emikono kye beetaaga nze ndi maneja w'omuyimbi naye okusomozebwa kwenfunyemu sebo nsasula ekivulu omuyimbi ne muteeka imagine mu vip nga nsasudde nensasula emitwalo emirala emeka ebiri wali ku stage ayimbe n'amala okuyimba n'owulira ezzaawo eriri emaki emabega nga bagamba oyo aveyo talina ki talina oyimba imagine omuyimbi ayogedde ekintu It is being watched
on TikTok luyina video nyingi wano mukkiriza TikTok yekola hits oba temukkiriza so oluyimba lwana luli popular ku TikTok kitegeeza lutandise okukwata mu bantu lugendayo muzeeyi hit si ya myaka nze ekyo nkimanyi nti n'omuntu wa myaka nkaaga yagikubye nga wakabi kyokka muzeeyi kabuye semboga takyaswayimba hiti kikyoyogera ekyo nze sikikkiriza era muzeeyi yabadde mutupu ga nkyasobola ogiyimba jasimba wadde bwichansi abato nammwe mukoleki emyaka gyange ameka wabula nnwanirira nnyo gino emiti gendi negwe okyali muvubuka nze gwolaba emikono bampita jjajja w'abayimbi yinza okusitulayo wano nga baawe webali bembadde ntoba nabo naye kyenjagala okukukubiriza nze nkukubiriza bw'oba ovuddeyo kuba nsoose kuwuliriza omulamwa gwo si mubi naye abantu b'olumbye nabo siki nze ntobye nabo ngenda kumenyekana mugonguno gukutuse n'amapolo twagatunda tudadda mu mbeera eyo mukama wange kuba gwe kyama nze ndi jjajja sikutiisa naye njagala kukugamba bweti genda mu maaso muleke omwana olifa ababadde tumuwa amaanyi sebo genda mu maaso ekintu kyo nkiwuliriza kirimu omulamwa era abavubuka ekintu ky'omwana oyo ne banne kirimu omulamwa naye kikola ki kimenya nze olw'obutabe kumenyeka kuba nze ndi jjajja nga bwe mundagala mu music nsobola Edi ntambuza mpa ku lisiti ye y'abammemba nga mu butuufu abaakewandisa bali 3 kati Kenzo naŋŋamba nzija kulaba abantu 3 so ogenda otereeze mukono ze meeting zino kubanga ne Edi tayagala mmala budde we kujja kwogera n'abantu kumwe wano simanyi oba mwenna muli bayimbi naye bw'owaayo emitwalo gye 2 n'olaga nti nze ndi muyimbi w'emukono nange nja kuzayo lisiti ewa Edi mugambe nina abayimbi 100 baagala kukulabako obannyonnyole okitegeera so kati essaawa eno tuwogera naye tetunaba kubeera bammemba baki kyekyo kyembadde mbasaba bani kyobola ne mukyameriya yeeyamye okusasulirako abamu abatayina mbasaba kati ye musaana akisirikira atya emirundi 3 naye ogenda ku mukolo owogenze ku soyoli kisoga tebakumanyi woze nga ne oba oyimbye talina kyafirwa naye akakisa kabaka bali bokka audience gwe nze ngenda ne mbafuuwa lutalo nga ayimba oyo amanyi nga ngenda nga mufuuwe omutwalo olulinnya ku stage bwenti audience wansi nga bagiwulira tova nga tokoze eki nga toyimbye oludde emanyi nga natoli agamba nti yita wano okole ki oyimbe ng'ojja waabirize bakufuuye tetumenyeka nze so ngenda tegeka ffe kyennyini tuli bayimbi lwa twegomba bali twekolemu omulimu ze ngenda kola soba gundi oli akole oba onaakole yita banno nga terina kutukanya omanye nti fenna tuli ku parade mukono gweta yegenda okola ki tulina abantu abamu abalinga eriibu ery'abaana wamu ne bwema magombolola ago ne bugaya era entambula yatulemesezza okujja ffenna tusobola okujja abantu nga 5 abasobodde okutuuka wanene simanyi ng'egyo gonna kuyambibwamuko mu nsonga eyo waba n'abeerangawo mu miitingi waliwo ebinaala ebimu ebigoba ssaawa webuti ssaawa nga 8 nga miitingi yabadde ya ssaawa 4 tugenda kuyamba tutyawo mukama wange nga tugenda salamu wakati studio yaffe ne office era mugenda lambula office yaffe buli yagala olaba office mukulu nadduli wuno ajja kukutwalawo nga we tutudde wano wenkana nene kitegeeza tusobola okusalamu space ya studio ne bwe tukolera office n'abakamera otuleetera n'otubanja nga batubadde kaseti tutunene kamera so ekyasako okuwola abayimbi naye tebamanyi ngeri ya kupromotingamu nnyimba ezo twetaaga platforms abayimbi bayambibwe mu promotion wakyogeddeko naye ng'okuyimba music nga bw'eri business okuyimba obulungi n'okufulumya waako omulungi tekimala kyetaagamu ssente zipushinga era tulabye nnyo abayimbi ng'abamu babalaba nga banafu naye olw'okuba balina ssente zaabwe zisobola okupushinga ebintu ebyo nga b'amaanyi
so tusaba buno bubaka mbukutuma teri muntu mulala ayinza kubuntuusizaayo twetaaga studios ekifo ky'okuwola abayimbi essente bawole ennyimba bawole videos ennungi bawole promotion singa oba omaze okukebera oluyimba lw'omuyimbi olwo nti lulungi tuwole studio mwebale nnyo mwebalire ddala amannya asigadde nze Sharif Tanza n'abakamera otuleetera n'otubanja nga batuwadde kaseti tufunire kamera so mwami Alex Bani alina akaliba bayita kabbi muwagire mbadde mbasaba challenge muzikole ku TikTok. Alex Bani uli akayimba ke kambiya nze olulina lunaku social media lwe yali enkubye kimu kati ye character y'omuntu gwemulaba kati tewali kiyitiisa nze gwemulaba Uganda yanaza okubeera ng'envuma naye nga ndi mugumu bweti kubanga mmanyi nti enkya nina okukeera ziguse ekirooto kyange kiyitewo so tekifaayo oba omuntu anvuma oba tiye spirit gyenjagala mubeere nayo bw'onoddeeyo gundi ampalana neweekubagiza eno ensi Katonda teyagikutondamu kwekubagiza kwesaasira oshegeera tegwesaasira oshegeera ebintu bino byonna ffe tetugenda okukola ngenda baleetera abantu ababawa amagezi nti promotion nkuleetere kabaka mu bya promotion online akubulira ekyokukola oyige oba toyiga tosuubira nti nja kuwa ideas eziyamba nkugaye nti omanyi ba tiktokers kuliko gundi ne gundi ne gundi nsobola okwogera n'abo ba tiktok balina groups zaabwe kyembagambe balina group yaabwe balina n'abakulembera bano abazina ennyimba ez'abayimbi sobola bayitamu abakulembera ne mugaa jangu oyogereko n'abayimbi bange ab'emukono ku federation kiri nti federation ekolebwa association so association zonna zasobola okuba nga zeegatta ne forming up what we call a federation and this time round twabijje mu bikoosi by'abano banjagalayo 135 twasazeewo tugende regional so this one is different association zonna zola zi federation zaffiliates zonna ziri mu regions meaning to covering Uganda yonna tulina greater Ankole tulina greater Mukono ngera bw'obiraba so ekintu kyanjawulo kubanga obubbi bubadde busukkiridde mu industry y'abayimbi twasazeewo tujje tutereeza ebintu bino byonna bitambule bulungi. There was Ray Signature aka Uncle Ray ndi muyimbi I'm a songwriter the famous one buli omu akimanyi Sewana nenga ni musanyufu nnyo okubeera wano Kingdom TV Dom FM yes blessings on blessings yanga ni musanyufu okubeerako nga njigira wano n'abalabi mbadde nagamba bawuliriza kyetuliko wano leero leero tusisinkanye ng'abayimbi abava emikono Greater Mukono Buvuma Kayunga Bulikwe Mukono yennyini town n'ebitundu birala bingi nnyo tusisinkanye wano okuva ku Uganda Musicians Federation bantumye bakama bange tandika okuyitamu mpulira ebirowoozo by'abayimbi b'ewaka eno emikono era nga ni musanyufu meeting yaffe yakubiri tugenda mu maaso tulina ebintu bingi bye tudisikasiza era mujja kuba mubiraba nga tubitadde mu practice naye nga njagala nnyo okwebaza buli muyimbi azze meeting yasooka twali ndowooza nga 20 eyaliyo tuwadde abayimbi nga 100 kyemmanyi egy'okuddako tuyinza okususaawo kuba buli lwe tukola meeting abantu beekunga ne bayita bannaabwe abalala era njagala okwebaza buli muyimbi abadde wano olera okusema gardens mwebale nnyo mwebale eddala okukuuma obudde n'okubeera abagumiikiriza yes so meeting eddako era tujja kuba tugicommunicatinga ya mwezi gujja tujja kuba tugicommunicating era mugirinde yes sigadde nze amanya ndoboze Boloke president wa Greater Mukono Musicians Association Musicians Federation tetubirangawo na federation y'abayimbi eno esoose ate structure za federation eno zanjawulo ziri region ensonga lwaki balina okuteeka obwesigemu ne federation tekiri focus ebyedda twabeeranga bayimbi ba Kampala bayimbi ba Central naye kati kisaasaana kiri eggulu kiri mu north kiri mu east kiri mu central kiri mu south kiri mu west kya national kya Uganda yonna
so tebasuubirayo ebintu nga ebyali in the past emabegako. Yes, oyogedde ku kiri bwe kiti bwe tuba nga tusaba copyright yatunagisaba fenga be ba individuals tusobola kuyisa copyright. Tegeeza gavumenti eri mu buyinza mugaza bye tuba tulina okusaba copyright nga